Show is not about muchala, it's about me celebrating 15 years. Kati tikwe manya ali mu background naye ali eri akuba akuba endulu awaga sirisafa bali babisala bayawukana ebyo bigambo by'abantu omanya abantu baleka ne boogera bambi gwe abantu balina ebizibu bye bayitamu kati abayagala naawe obeere mu kizibu so that muba bangi bagamba misery loves company kati we muba bangi baba musanyufu so kyonna kyonna omuntu yonna kyalowooza kyabaatwala nina tour egenda kuba ya next year visa weggwerako because ya 2 years so guno omwaka ogusooka next year gweguddako kati because of this show nagamba omanye eyo tour kangisazeemu nja gipushinga to next year so guno omwaka kubanga nalina ne Canada so sisobola funa Canada nentekako US kiba kizibu so tugenda kikuba next year inshallah my show ina target audience yayo aba target audience ya show yange sibe bali ku social media bawogana ababera ku show yange bebana batera kugenda mu bivulu so baagala show eri calm naye nga eri quality eyo show gentera okukola ekifo kino kyafuuka parliament wano we nali nzikolera wano ku Kingdom Kampala kati nga buli we nina okukola show nina okufuna clearance from police ate nga buli weokola clearance osasulaka mu kitundu nengamba what's the point ate nga luli nali mbikolera bwereere so expense nezeyongera nengamba omanyi sijja kwemenya ekyanja yali show ya nanyini kifo yali atuhayalinze ng'alowooza asobola okikola kisustaininga naye tekyamukolera show yakola naye cost ye yali alowooza okukola show kyangu si kyangu show Africa Loves tuli mu season ey'omusanvu that means twatandika okuva mu 2013 paka kati tugenda from strength to strength line up ya tabu abagala comedy abagala comedy sagala nte omuntu ajje atandika ogamba njagala omuntu ategera comedy yagenda okunyumirwa show eno so mbayita mujje tickets are already on sale leero tubadde tutongoza show ya Salvado Africa Loves nga celebrating emyaka 15 mu nsiike y'ebyakazanyirizi. Lwaki musazeewo muwagire Salvado omusajja omukadde mu industry? Salvado goyinza okumuyita omusajja omukadde naye ffe nga bank tulina values that we live by as bankers and ezimu ku ezo values mwe muli obwesimbu integrity and Salvado is someone ye muntu alivinga values ezo so bw'olaba nga trust muntu mwesimbu Salvado bwakugamba ngenda kujja ajja kujja bwe tuba ne show ne tumugamba Salvado twagala hostinge ku date wait tumwa kalenda y'omwaka gwonna tetumujjukiza abeerawo ate nga eyo value mu bantu baffe ennaku zino teriimu omuntu agamba ajja kujja n'atajja n'omujjukiza n'okuba amasimu tagakutte tatuuka kusaba bwagamba will be there at 4 p.m. saa 9:30 aba atuuse so ffe nga bank omuntu bw'atyo mwesimbu kyayogera akikola ebintu abikola nga birambulukufu that is integrity so kyekyo lwaki tusazeewo tukolagane naye ate nga muntu naffe ayagala brand yaffe.